ekibozibozi ne kikula batuuka n'omuyekera nga bakola ebintu by'ekisiru. Bino saagala bikole ku mukulembeze butumaji gwe twesiga atali anguzi ayagala enkyukakyuka kola bannayuganda saagala bakimukole. So no abantu bano oluvannyuma nti emmotoka y'abalemberedde bagizza ng'amaze oteeka bye bataddemu kubanga ngenda batwala mu sitole entuufu emmotoka lwaki baagitadde na biki baagitaddemu. Kivudde bagamba Mutegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu njala mutangira kuno Yoseri Tabasiro mutano wa Kalekezi Muhoozi Kanyiro Pama nyini naye abeereko ne Past Pamene njagala ebeereko. Muntagire kale Kalekezi Kayihura muntagire Sejjusa yeyita Sejjusa Smith Nyefunza nawe nzizo olwaliro. Njala tandika n'okuteekawo disclaimer y'emboozi eno enale mu gyetambuuzange kola propaganda. Atamanyi propaganda y'emboozi eyonoona erinnya ly'omuntu n'ekifaananyi ky'omuntu okumulabisa nti mukyamu ate nga si mukyamu. Kino enale mu kikola ngeyita ma bloggers wepo ne mu bloggers wepo ne ku social media platform ezenjawulo kutambuza emboozi eno. Emboozi esoma etya? Emboozi esoma bweti. Oluvannyuma bali batambuza ekiboozi buno ne bwataba tetunagenda kulonda nga bagenda emboozi Kyagulanyi yali asime bamusasula asime biki. Emmotoka bwe yaje ne bagenda ate emmotoka bagimuwadde bikiri emmotoka Museveni yagimuddiza kati waliwo ekiboozi ekyatandise okutambula kyenjagala bajjireyo. Eno bamuyita propaganda blackmail and diversion. Ayagala okendeeza amaanyi ga Kyagulanyi ku social media ne mu diaspora okumuggyako abantu abadde bakola ki basupportinga cause eno. Mujja build ku social media nga bitambuza njagadde nkibasomero olwali mu kitegeerero mu nti propaganda blackmail diversion. Robert Kyagulanyi Ssentamu yafiirira family n'afiirira bannayuganda kuba bannayuganda okuba nti abeezaawo struggle eno. Tandise bwe nti Omuwumba Tuutu omutamanya ngamba omu yawandiise ekiboozibozi kino ng'asinziira mu ofisi zaabwe ez'ebyokwerinda bagamba bati bakagambye nti kali film is over nti akatambi kawedde ne batandika bweti Bobi Wine surrenders to Museveni ne bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu yewaddeyo eri Museveni ekyo kikyamu si kituufu. Akatambi kano oba ebibozibozi bino byonna biboogera si bituufu. Oli yagambye nti film is over nti akatambi kawedde n'agamba nti Bobi Wine surrenders to Museveni nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yewaddeyo wa Museveni ekyo kikyamu nakyo kifu. Tugenze maaso. Museveni rewards him with Yugi shillings 45 billions and return of his car. Ne bagenda bagamba maaso nti Yoseri Tabasiro mutano wa Kalekezi n'ekigavumenti kye ekyababbi mbu kyawaddeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwumbi 45 era kwe kuzza n'emmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekyo kifu tekinnabeerawo. Nkiddamu na kino kifu. Ne kagenda maaso ne kagamba bati it was Achwani all along. N'agamba nti bino byonna bibadde byakwewuddisa na kweyisa mu lujja oba kiyita mu lujja naye nga si bituufu. Olujjukira bakootinga olimba lule yalimba tikyali kiwaani bye baleeta bano. Omanyi nali baluza tutegeera nga tutegeera bulungi. Ne bagenda maaso ne bagamba the election season in which hundreds of youth were battered. Kati bagamba nti mu kusinzira ebyali mu kalulu kali akawedde nti abavubuka bangi abavubuka baakubwa battibwa n'abamu bakyali mu makomera era abamu bali mu makomera bafeesinga ebibonerezo. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yasazeewo okuwaayo banne bonna n'abaleka mu makomera bavundireyo ye bamuwe ssente bamubuddize n'emmotoka ye asobole okwerabira ebyo eyo nabifu. Oyo gwe tuyita propaganda blackmail afumbiddwa okulonda erinnya lya Kyagulanyi. Kino kifu tekibangayo. Ngenze maaso. It has been established that after a period of behind the scenes negotiation bagambye nti oluvannyuma lw'akabanga akanene baateekawo enteeseganya wakati wa Yoseri Tabasiro mutano wa Kalekezi ne Deputy Speaker Anita Amongi ne Leader of Opposition Mathias Mpuuga and PAC Chairman Mildred Lubega Sseggona. Bino byonna bikyamu tebibangayo. Nkiddamu eno emboozi ya NRM gyefumba okwogezaako okwonna erinnya lya Kyagulanyi bantu be abamuwagira. Nkiddamu eno emboozi ya kimatanka n'empale z'oyo eyalagidde bano abampi bagiwandiike kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kukola bintu bino kubanga famire ye ebadde mu buzibu ate tebeeranko mu buzibu okusinga lwe badde kubanga ne jjajjawo yalwanirira Uganda ogituusa weri n'ekitawo okutuusa lwe yakkirira Emagombe ng'era akyala ensalo zetutabasira mutabani wa Kalekezi. Bagenze mu maaso ne bagamba bati nti okusinziira eno NRM yewandiika Museveni ne bayayibane nti okusinziira ku nteeseganya ezabadde wakati w'omumyuka wa Speaker Anita Amongi n'akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga wa NEC wepo n'akulira akakiiko ka PAC ow'ekitiibwa Mildred Lubega Sseggona nti Yoseri Tabasiro mutano wa ne gavumenti bayisinganyiza mu mikono obuwumbi 45 obw'ensimbi era ne ziwa Robert Kyagulanyi Ssentamu owe ekiro ekyakeesezza olunaku lwa luli n'endowooza ennaku nga 3 mabega. Era ne bagamba nti omumyuka oba and bagamba nti presidential assistant Major General Narrace bagamba nti omumyuka bagamba nti
ono akwasaganya bagamba nti ono amyuka enkwasaganya y'emirimu gya General Kaguta Museveni egy'ekyama mbuluna Race Proscovia yabadde mu nteeseganya egyo ne bagamba nti in addition President Museveni ordered the lease of Bobi Wine's car initially impounded by URA without payments of the taxes of shillings 330 million due. Ne bagenda maaso mawalikawo ekibozibozi ng'emmotoka emaze okuvayo kuba balemeredde kye bagenda kibagitaddemu ngenda kibabuulira ne bateekawo ekibozi ekigamba mbu era mu kwongerako ekira kye bayongeddeko mbu Joseph Bahabula Otabasonotanu wa Kalekyezi mbu yakkiriziganyizza n'alagira emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eri akwatiddwa ekitongole kya Uganda Revenue Authority ekitongole kiwoza emisolo nti emmotoka eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tesasuddwa wadde emisolo egiwera obukadde 3 egibadde gibanjibwa eyo emboozi enfumbirire NRM yegikola okono erinnya lya Kyagulanyi ngenze maaso. The money carried in sacks was handed over to Babi Itungo in the presence of Joris Sonyonyi and Louis Lubongoya. Ne bagamba nti ensimbi zino obuwumbi 45 oba yawandiisa emboozi zino obuwumbi 45 abumanyi kyova mbaga nti omuntu kye bayita akawumbi takimanyi n'atula nawandika ekiboozibozi ekiwoomya amalwa ng'ate takimanyi nti bagenda okugamba bajja kitwala nti kituufu nekito si kituufu bagenze nti ensimbi zino ezalweteddwa mu bisawo ne zikwasibwa omukyala Babi Itungo Kyagulanyi wepo mwaba babadde mwaddemu omwogezi w'ekibiina Robert Joel Ssenyonyi wepo ne Louis Bongwe ekyo kikyamu tekinnabeerawo nakyo eno emboozi NRM egifumba nnyo bulijjo kubanga be balungi mu kukola emboozi zino ne bagenda mu maaso ne bagamba Bobi Wine had the father repeated big in Museveni agreement, another payment of 200 million per month, which is Ugandan shillings 2.4 billion every year to help him run new political party. Bagenze maaso ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yagenze maaso era n'afuna ebintu bingi nnyo okuva mu ndagaano gye bakoze ne Yoweri Museveni ey'okufuna obukadde 2 buli mwezi mu kiro kitegeeza nti bw'ozigattagatta bwe buwumbi 4 mu obukadde 4 bw'alina okufuna buli mwaka okuyamba okuddukanya ekibiina kye ekya NUP n'eno mboozi nfumbire nayo nfu kye tuyita blackmail propaganda and diversion nayo nfu. Tugenze maaso. What a disappointment to those who lost their lives, limbs, imprisons and other exiled. Ne bagamba nti kino nno nga kya buswavu era kimalamu amaanyi eri abo bonna abafiira obulamu bwabwe abamenyebwa embiriizi n'abakyali makomera n'abadduse okufuluma eggwanga okgenda mbuwaŋŋanguse ekyakolerwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo emboozibozi efumba amalwa eya NRM gyekola okonda erinnya lya NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo nayo nfu. What a third day for a genuine opposition claiming to change the ends. Eyo emboozi ya NRM na Museveni gyawandiise agiwe ba propagandalist be bonna ku social media era bagitambuze. Munono mwe mwagire n'ekinvinvi na mukaddayina embezi mulinganga emiti gya sabbuuni gwe bakyatambala emirundi atambula yogera ebigambo ebitategeereka gy'obeera nti bamusasula. Omwami ono avudde mu layini w'alina okubeera ennaku zino ayogera ebigambo ebitategeereka naye nze nja mugamba ekigambo kimu nti mukulu okusinziira ku bintu by'emmanyi n'ebyempulya mu nkoobo gwe nno naawe weetegereze nnyo era weekuume nnyo ku bintu by'oyogera olw'ensonga nti naawe akaseera katuuse wandibanga eyakwalula esiridde ebigambo byogera empola kubanga ky'oyogera mu butambi kijja kuzanyibwa era kijja kubuuzibwa wakijja luddawo na biki byogera bituufu awo sijja kulwawo kati ngenze katambi akatuufu ekigula luggi kiwedde njagadde kujjawo emboozi efumbibwa mala ku social media gye bagenda okutambuza abantu ba NRM nti yo propaganda blackmail and diversion. Robert Kyagulanyi Ssentamu waali talina gy'alaga ye mukulembeze wa NUP ate ye yawangula obukulembeze bw'eggwanga mu bufunze ekigula luggi kiwedde kati vidiyo etandise. Vidiyo etandise etya lwe nakoma okujja wano nabagamba nti njogedde ebigambo bingi nnyo abantu amu nga balowooza balumbu gyaliko olubaale oba aliko mpewozeewa oba aliko ki naye nga mbagamba nze bwe nfuna information ezijja nenjibawa ntambula nenyinda bisigadde mulina okwerowoleza ng'abantu abakulu. Nazzi kuno nzize mbagamba nti abasajja bonna bava mu nsiko mu mwaka gwa 1996 ne bajja okuyingira eggwanga bonna bagwira tekuli era kijja ky'abajjajjaabe bonna bagwira bali mu nteekateeka namuteeka etwala eggwanga lyaffe Uganda balyeddize baligatte ku nsi ezaabwe gye baava ne beerabira nti wano we bayisiwa bajja okusitama busitami okwota omulibo gunaggwako balina okuddayo. Mu bano nno mubadde n'omusajja eyeefuula mbu mugezi nnyo okusinga abantu abalala gwe bayita General Sejjusa oba eyakyusa erinnya lye kulija kuti neyefunza neyeefuula mbu ye Sejjusa. Lwe nakoma omwogerako nabagamba nti omwami ono akoze ebikolobero bingi byabadde yeefuula mbu amanyi nnyo nga tetamanyi. Mu mwaka era mu myaka nga baakawamba bwe bati jjukira nabagamba nti Yosef Otabasonotanu wa Kalekyezi n'ekibiina kye ekya National Resistance Army si bawamba ekibuga Kampala oba si bawamba Uganda.
abaana abaganda nga bayita mu kibiina kya UFM bawamba ekibuga Kampala bawamba Uganda Museveni abasalira amagezi beyongereyo bawamba ebitundu ebyo yasigale Kampala kiyakola bwamala okutuula obulungi mu Kampala nga bane bamaze okuwamba n'abalagira bagende mamboka ga Uganda basobole okuba nti bafunze ebitundu byeyo kumbe tekaali akattiro akaali kasembayo ak'abaana bonna abaganda mu kino Sejjusa y'omu ku baali bakulembedde mission ene okufanjikanya abavubuka bano bagende mamboka ga Uganda bagezeeko nnyo okugaziya obuwambe era kye baakola bwe baatuuka eyo olw'okuba nti General Sejjusa ali w'amaanyi nnyo mu biseera bye yakwata abavubuka 300 abaali bakubirwa 300 abavubuka bano abali mu kibiina ekya UFM n'abakwata bonna n'abasanja abaganda era tebadda kwaboobwe abasobola okusimattuka bali mitala w'amayanja gye bakolera emirimu gyabwe mu buwaŋŋanguse oyo General David Sejjusa. Era nyenze maaso njagala balaga nti olwali naku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 ntandise ne video entuufu n'amawulire amatuufu. Ennaku 2 babega nabatereddeyo ekiwandiiko ekibalaga nti David Sejjusa bamulonze okubeera nti kati yakulira ebinja byonna ebikettera mu ggwanga weppone bweru w'eggwanga ng'agenda bifunaanyizibwako. Njalategeeza Ekereziya ewangala era neramula mu nsi yonna ey'Abakatuliki nti nafunye oluvannyuma details eziraga nti okufa kwa Dr. Sepirian Kizito Lwanga Archbishop wa Kampala omukulu David Sinyefunza yenamu omukono yakunamu omukono ebitundu nkaga ku buli 100 era nga y'omu kubateekateeka enfeeno okubanga details zitambula zivaayo. Tugenze mu maaso. David Sejjusa olwamaze okuba nti bamuwa omulimu guno yazzeyo nasinkana mukama we Yosef Tabasiro mutanu wa Karekezi nga bassa okuva mu nsiko okuttabwa bannayuganda n'okubamalawo. Mujjukira omwami ono ye mutayagala nko ggwanga lye bayita Baganda lwakuba nti beefuula nti baagala nnyo Abaganda ne bannayuganda ne tebabaagala ekigendera kye bekyaliikira kuwamba nsi. Mu meeting gye baalimu ne Museveni mu State House e Nakasero yatandika ssaawa 8 ez'akawungeezi mpaka saa 10 ez'olweggulo. Enteekateeka ze baalimu era bakkiriziganya ebintu bino wammanga. Ono bamuwa enteekateeka ez'okutta buli muntu yenna ali ku lukalala lwe nali mbasomeddeko nti ali supposed okuttibwa olw'ensonga bategedde nti muhozi abirimu kati baagala kyusa mbawe David Sejjusa Opo ne Kale Karekezi enteekateeka y'okutta bannayuganda bonna abadde balemeseddwa okuttibwa nga balowooza nti bo bakitalo nnyo bo tebalifa. David Sejjusa byamaze okukwasibwa tools oba ebyuma obikozesebwa mu kukola ensonga zino n'atandika okwogera amafuukule ngalooza nti yasinga okutegeera tetugenda mutegeera nga babaga nti ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka omwanya ono abadde akolera mu ebbanga lyonna nga mulowooza mbu tali mu system nga mwali yevumya Museveni emisana kumbe ekiro basinkana ne bagenda maaso ne bakola emirimu gye gimu. David Sejjusa, Eri Tumwine, Kale Karekezi Kayihura, Muhoozi Kanyirugaba be bano abagenda okulidinga ekibinja ky'abantu ekigenda okukola enteekateeka ey'okutta omwana w'omuntu asangibwa mu ggwanga Uganda okusingira ddala wano mu Buganda kubanga missioni bagimanyi bulungi nnyo ey'okumalawo Abaganda mu Buganda obwabe n'obatwalako ettaka. Mbawulidde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Era Sejjusa David ono yaweereddwa amaanyi amazibu ennyo ne munne Kale Karekezi Kayihura ne mutabani w'omumpembe Muhoozi Kanyirupama baweereddwa amaanyi ag'okusigala nga bakolagana ebitongole byonna ebyokwerinda mu kuwamba n'okutta abaana Abaganda ne bannayuganda abawambibwa singa bakola nti oli muvubuka osobola okuleeta ensasagge. Mu kino bagambye Sejjusa agenda kukolera wamu n'obubondo bwonna obadde buwamba abantu obukidnappinga nga bakozesa ebitongole byonna okutandikira ku poliisi Semwai Iso ne Eso okuba nti bagenda mu maaso nga bakwata abantu bano era ng'omuntu agenda okuba nga avujjirira omulimu guno agenda kubeera omukyala yita Omuganda Proscovia Naraiso ono nga ne Katonda alina ensonga lwaki teyamukkiriza kuzaale wadde akaana akalema olw'ensonga yandituzaalidde Hitler omuddugavu kumbe maama ye kennyini sitaani Katonda yamugaana okuzaala kubanga alibadde atuzaalira Hitler y'ensonga lwaki Katonda takola nsobi mu kumma abantu amu okuzaala abaana olw'ensonga abakitegedde ensi yandigwa mu ntata ng'omuntu oyo avuddemu ekiwanga. Ngenze mu maaso. Kati njagala nga bwe nabadde mbagambye nti nyinza okulekerawo okubawa security alerts naye olw'okusaba okw'abangi n'okunyolwa abantu abangi kwe babaddeko bantegezeza munnange bw'onoolekerawo tuwa security alerts banditumalako abantu baffe ab'obuvunaanyizibwa nga tetutegedde lwaki ani abatta ate nga lulimi badde nsobola obbalabula ne basobola okuba nti at least embeera y'ebyokwerinda bagitereezaamuko. N'olw'ensonga eyo nja kusooka obbategeeza bannange nti si kujeemera bannayuganda nammwe abampuliriza nzikiriza okusaba kwammwe era ngenda kugenda mu maaso n'okuba nti mbawa enteebereza y'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda nabaki ababa basubinegeddwamu olukwe okusongeddwamu olugalo okuba nti bagenda kuggibwawo era nga n'olwali okuzimu ku nsonga ezindeseeko okubabulira ensonga zino ntandise bwe nti bannaddiini mwenna
abawangalya mu ggwanga Uganda nga sisosoddeemu nti obava mu kitundu kye kya Uganda. Eno message njagala egende gy'oli. Oli mu Katuliki, oli mu Protestanti, oli mu Lokole, oli mu Orthodox, oli mu ki. Eno message njagala egende gy'eri n'abantu mwenna basekinnoomu abanene mu ggwanga. Nafunye information endaga nti omumpembe Hassan Kasinje. Hassan Kasinje ono y'omu ku bakulira polisi mu Uganda naye musajja muzibu nnyo. Era nga ne mission eyatta Bishop Dungu owe Masaka omwami ono yaginamu omukono olw'okuba nti yamuwa akabikka ku mumwa nga kalimu kanyo okawulire era teyabeerawo bbanga ddene nnyo. Ntegeezeddwa nti ono omwami yaweereddwa mission ey'okusigala ng'atambula n'ekitongole kye kya polisi ekikwasaganya emirimu gy'obuntu polisi n'omuntu wa bulijjo okuba mbu bazzawo enkolagana y'abantu ne polisi. Ne mu return omwami ono agenda tambulanga ne boxes za masiki zaawa abantu bano naddala bannaddiini okuzigaba nabo bennyini okubatonera masiki okuzambala. Naye kasita kakutanda n'oyambala mask kasita kanakutanda n'oyambala mask eneebe kudonatingiddwa Hassan Kasinje n'abapoliisi abalaba n'abaali nabo munnange gwe yakwalula ejja kuba esiridde. Mbategeezezza era bantegeeza mbategeeze nti Hassan Kasinje wonna wajja oba mu kigo oba mu kereziya oba mu kanisa ng'azze okugaba mask zino zikabikka ku mwaka okwowola ssenyigo ow'ekirwadde 19 nti munnange gw'ojja kuba ng'eyo basimirawo entaana. Era ng'omwami agenda kukola omulimu gw'okwetooloola eggwanga lyonna ng'asomesa polisi n'omuntu wa bulijjo oba okuzza omukwano gwa polisi mu bantu naye nga mission yakutambula ng'agaba masiki naye nga masiki zino bambi zirimu kanyo okawulire. So njagadde ntegeeze bannaddiini mwenna omuli Abakatoliki, Abaprotestanti, Abasiraamu, aba Seventh Day, abayisi, abalokole, wepo n'abamadiini amala, wepo n'abantu mwenna abasangibwa mu Uganda nga muli babitiibwa. Omwami ontageza nakubera essimu nti ajjawo okukyamako okubulira nsonga za polisi na muntu wa bulijjo oba kubulira mboozi ezitawoomya ddigobe kubanga mission omu y'omu kuba girimu ngenze maaso. Omwami ono era yaweeredda task okugenda okwetoola eggwanga ng'agenda akola enkuŋŋaana za buli kika okuba nti ategeeza abantu okuzza omukwano gwabwe eri polisi n'abantu basobole okuba nti batambuza ensonga zino nga ate mukimanyi nti polisi naye efuuse ekizibu mu ggwanga nayo yava mu kuweereza bannayuganda nayo ettabatte. Ntandise bwe nti ne vidiyo nga bwe mbadde mbagambye. Tugenze bwe tuti. Eno message njagala egende Obukatuliki bwonna obuli mu Uganda. Nategeezeddwako nti Museveni buli wamu yali yadeployingawo bambega nga ne mu kibuga Roma ewennyini ew'omukulembeze atwala eddiini y'Abakatoliki gwe bayita Popo mu kibuga Roma era nayo yali yataddeyo dda omusajja w'embega ali mu kubrokinga information yonna eva mu Bukatoliki obw'e Uganda nti singa message eva e Uganda ng'erimu ebirumira nga byogera ku gavumenti y'omumpembe Yesu Kristo mutandwaka n'engeri gyayingiddemu okusanyawo kereziya waliyo omumpembe ono ategeeza Yesu Kristo mutandwaka lezibani abali mabegawo okusindika information eno okugitwala wa papa era n'agiblokinga mission eno n'etatuukirira bulungi era ng'omwami ono amaze ebbanga ddene nnyo ng'akola omulimu guno okuba nti ablokinga information yonna egenda maaso ogenda mu ggwanga erya Italy mu kibuga Roma ewasibuka eddiini y'Obukatuliki ng'omwami ono yennyini akikoledde ebbanga ddene nnyo. Omwami ono ava mu dayosisi y'e Masaka gy'akulidde era gy'akoledde emirimu gye gino. Omusumba ono oba gwe bayita Bwanika mwenna bamanyi Bwanika ng'oli mu Katuliki oweereza Obukatuliki ebbanga ddene bw'osanga omwami ono yeyita Bwanika musajja Munyarwanda ng'akulidde mu kiko mu dayosisi y'e Masaka. Omwami ono mbega wa Museveni yakulira mu dayosisi y'e Masaka naye nga mbega wa Museveni nga mubegera okuva mu Uganda okutuuka e Roma n'abulonga information yonna esobola okutuuka ku Papa n'Obukatuliki mu nsi yonna okubategeeza nti Museveni ali mu kusaanyawo kereziya wepono gyekolamu ebintu ebikyamu. So njala tegeeza mwenda bafather n'abasisita bali mu Uganda buli mukyali mutegeeze bannammwe bw'omuwulira omwami gwe bayita Bwanika ng'ono yakulira mu dayosisi y'e Masaka ono mbega wa Museveni awedde emirimu afuna information okuva mu makereziya gonna mu ggwanga ne mu state n'amala n'agizeewo Museveni n'amutegeeza baani abamuli empindi ku mabega oba baani abamuli empindi ku mabega era gwe tosobola kusukkawo bakkolako ng'obuyinza bulagira. Awo nawo nvuddebwo ngenze ku nsonga endala. Omwami ono y'omu oba Reverend Father ono y'omu Bwanika abegera Museveni mu kereziya ya Uganda okutuuka e Roma. Omwami ono kigambibwa nti y'omu ku bantu abaalumika amasimu g'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga ge yali ayogera wakati we ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II nga balina enteekateeka wakati we w'ondi omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga nti bwe yafuna essimu ekuva w'omutanda ng'amusaba amuyambe asobole okuba nti avunduka enjega gy'alimu okumufunira ebitambuliso oba ebyogera asobole omufulumya eggwanga agende afuna obujjanjabi omufulumya eggwanga asobole okuwonya obulamu bwe. Omwami ono Bwanika bwe yategera bwe yalumika essimu eno
yasobola okutegeeza abampembe bonna bali mu bitongole by'okwerinda nti yafunye olukomo yafunye okulumika essimu zino nategeera biki bigenda maaso era kwe yategeeza ebitongole bya Ssemwa ne ISO muno mwe bava okuba nti balumba omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga ebammiza omusu ku nsonga eziriko bwe zityo. Kati tugenze ku security alerts ndikengere ku information endala. Security alerts ey'olwaleero nga mawulire gembawo olwaleero etambula bweti. Okuva lwa deployings omumpembodo gobayita Sejjusa David oba tinefunza omusajja omunyarwanda efuna naye munyankole. Ebintu bino wammanga bwe byapeninga temwewunya lwaki bibaddewo. Eno message njagala egende eri aboluddo oluvuganya mwenna nga mukimanyi bulina omutima ogulumirira eggwanga. Naddala ngo supporting ekibiina NUP nammwe abasigalamu empeke emera aboluddo oluvuganya naye kino tekibeeyuguza ttama nammwe kennyini abali mu kibiina ekya National Robbers Movement mulimu abamu empulunguse ze baagala okugjawo ng'obudde tebunnaziba. Tutandise bweti. Eno message njagala egende eri ba MP bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze bakansala mwenna abalondebwa. Waliwo akatego ke bagenda bakola kano kagenda baleka nga nenna bugisi mufungize. Kanso kensimbe wakati awo. Nzize mbagamba government y'omumpembe gye muzanyisa temugimanyi. Ono asobola okwedisguisinga n'ebeera mu kintu kye mutamanyi n'akola ky'amanyi ye kyayagala. Nkiddamu obutwa butambula era obutwa bungi. Mwannyinaze Shakira kansala mulwadde sikirwo Ssenyiga 19. Shakira yaweewa obutwa ne munne we bali baweewa obutwa. Najja mbagamba mulekerawo okulyankuzibwa, mulekerawo okunywa buli kifo musanze. Mubeereeko we mulina okubeera, mubeereeko ewaka ne mugaana. Bannange ekituufu kiri nti obutwa we buli butambula. Ne bannamwe bennyini basobola obbawo obutwa. Ne mbagamba soda gomusaba ku mikolo temunywa mazzi munywe waka. Mwannyinaze Shakira oyo mumanyi bulungi nnyo. Eta Honorable Shakira munnange Ssenyiga 19 ya mutawaanya bono butwa. Eno message njagala egende mwenna gye muli. Batandise bwe bati. Eno message egende eri abakulembeze mwenna aba NUP. Yosef Tabasira mutano wa Karekezi alina ensimbi zayagala okuteeka mu kucyankala ekibiina kya NUP ne mubeere very careful nnyo olw'ensonga nti ekitongole ekikwasaganya ebyokwerinda mu ggwanga ekya Joint Security Organ nenga kino kikulembeddwa mbambega abazibu abaziddwa mu bifo bino bapya omuli Sejjusa muno mwe muli ISO Ssemwai bali kuluutinze nkiddamu bali kuluutinze Bashamba Boys bwe muyita ba House Boys ne ba House Girls ennaku zino muyita bakadaama nkiddamu. Omumpembe Sejjusa David yabagambye nti olw'okuba nti Lomboye atandise okwonoona ebyokwerinda abuusa abantu kati tuleeteyo akakodya kapya ak'okuddira okutandika okulutinga oba to recruit the new spies through House Girls and House Boys. Eno message njagala egende mwenna abaganda mwenna ne bannayuganda bannabyabufuzi abalina amakera balina akasente akasobola okufuna abakozi abalenzi n'ab'obuwala mu maka gammwe. Ekyo mu kikomyo n'olwaleero omwana abanga si wa luganda lwo tomuli kuluutinga. Abantu bano bonna bogera bulungi nnyo ennimi eziri mu Uganda ne bonna banyarwanda bagenda okuluutinga. Muli ba House Boys baba Bashamba Boys ne ba House Girls. Eno system Sejjusa yagireeta era n'agitegeeza Museveni bagigula bulungi nnyo. So ng'oli mukulembeza wa NUP ng'olinamu kasente era ng'olina faamu yo oba olina amakaago weewale kye bayita okulikuluutinga ba House Boys oba Bashamba Boys ne ba House Girl. Akakodya akapya Sejjusa ke yaleese abavubuka bano ab'obuwale bagenda okuleeta bambega muli Bashamba Boys ne ba House Girls abagenda okujja basaba emirimu era mugiboye bulungi nnyo oba ba gardeners abagenda okukola emirimu gy'okusaayo waka n'okulabira waka emirimu gino bagenda gikola naye nga bagikola on behalf of the government of Uganda to spy on you to the extent that soon or later you are going to be poisoned or to be blackmailed to the extent you are going to be arrested and you are going to be charged with the treasonous case and you are not going to be seen anywhere in this planet Earth. Okusinziira nga mission bw'eri. Kigambibwa nti Sejjusa bwe yamaze okuyingira mu system yategeeza Museveni kati bambega afa basinga obungi bataddewo babategedde. Kye tulina okukola kati kwe kugeddayo kwe kudda ku mmeeza tutandika okumanya tugenda kuddamu okulikuluutinga tutya. Sejjusa n'abagamba tutandika okulikuluutinga ba House Boys ne ba House Girls abagenda okusaba emirimu gino egyoba House Boys, House Girls oba Bashamba Boys oba gardeners abagenda okujja basaba emirimu gino. So nkusaba gwe oli mukulembeze wa NUP
omuntu yena ajja okusoma omulimu gwa gardener, shamba boy oba house girl, emirimu gyo gyekolere ne mukazi wo n'abaana bo, otherwise eyabalulu ejja kuba esiridde. Tugenze mu maaso. Kino nakyo kigende eri abakulembeze b'amadiini mwenna, bambi taata mwekolere emirimu gyammwe. Omuntu bw'ajja okusaba omulimu okufumbira oba okulongooseza mu kigo wooli nga si mu sisita oba nga tomumanyiiko Luganda, naawe baŋŋambye kutegeeze nti togeza n'okkiriza bashamba boys bano oba ba house girls oba gardeners bano bakola emirimu gino olw'ensonga bali well equipped n'obutwa ne gadgets eziricording amaloboozi ogasindika mu state bo bafuna information gye baagala. Abalenzi bano n'abawala baweebwa smartphones oba ne recording gadgets okuba nti basobola okufuna message ne information esindikwa mu bitongole muli eso ne seemwayo kuba nti babega bulungi nnyo musobola okubanga bategeera biki baagala okumanya. Tugenze mu maaso. David Sejjusa y'omu eyalese enteekateeka eno ey'okuba nti baleeta abantu bano okubateekamu ebintu bino wammanga mumpuliriza bulungi nnyo. Kino David Sejjusa kye yaleese kye baakola omugenzi Luumu. Sejjusa yakikomezzaawo. Kiri kitya? Ojja kubanga oli honorable oba oli religious leader ofune shamba boy ba gardener house girl ngono spy kubanga Banyarwanda bangi. Omuntu ono agenda kubeera used and friendly kubwe era nga mugufu nnyo gy'oli. Ofune appetite eba nti nafunye omuntu asobola okuntegerera nga asobola okufumbira emmere n'okuliisa naye nga in the reality he or she is just camouflaging, is just pretending to be there naye nga ali ku mission. Akakodyo ke baakola omugenzi yali Archbishop wa Uganda Luumu David Sejjusa ke yaleese bakateeke mu bantu bannopwepo ne religious leaders. Wulira bwatu mbazzayo kemabega musoke mutekewo akatonyezaawo musoke muddeyo kemabega. Mbagambye Yosef Tawasa mutano wakalekize mu 1964 yalimbya ofiisi bya Uganda era mu nteekateeka ey'okutta omugenzi Dr. Luumu. Museveni kennyini be bali mu nteekateeka eyateeka emmundu mu maka g'omugenzi oyo Luumu ne baziplantingamu ne bamala ne bategeeza state research nti ewa Dr. Luumu akolagana n'abaagala okusuula gavumenti yo so mugende mu kitundu bwekiti okusinda ku project tufunye balina emmundu ezazze era ziri mu garden ya Dr. Luumu. Era state research bwe yajja yasanga bulungi nnyo emmundu ezo mu compound ya Luumu teyakibuuka bamuttirawo naye ng'ate kennyini abaabega be bali mu mission eyo. Kati Sejjusa yagambye Museveni bw'ati bano bashamba boys oba bagardeners ne ba house girls tugenda bakozesa nga bafunye emirimu bakulembeze ba Nuupu ne bannaddiini tubakozese okuba nti bali used ku bantu ababeesiga tebasobola n'obaleka ewaka then after tusindike abantu abanaasobola okuba nga baleeta emmundu zino oba ebyambalo oba amasasi tubiplantinge mu nnyumba z'abano oba ku faamu z'abano oba mu maka g'abano to the extent nti ffe gende mu maka ga gundi mu kifo bw'ekiti waliwo emmundu oba waliwo ebyokulwanyisa ebiri mu maka g'oyo then after bajja n'omwana ye kennyini akoze omulimu guno okusipayingako ajja kubeerawo naye bajja mukwatiramu naye gyana naye tatojja kumanyaayo gwe bajja kuba bakutaddeko omusango gwa Nagomula ogw'okuba nti obadde oyeseketera eggwanga okuseketera gavumenti y'omupembezi Tawasa mutano wakalekize eri mu bukulembeze mu bukyamu. So mwenna abakulembeze ba Nuupu ab'oludda oluvuganya ne bannaddiini mwagala gitwala lindako wait a minute mwagala kutwala video bwe mba byenjogera bya bulimba lwaki mwagala kutwala video bwe mbanga byenjogera bya lwaki mwagala kutwala video bwe mbanga byenjogera bya bulimba lwaki mwagala twala video mugireke yense etegeere. Kangende maaso esi network bagala gikwatamu bagala gijjayo volume gone. Volume is gone. Mumbuli wa volume eryoke tugende maaso. Volume eryoke
Free network. Volume interrupted. Akatambula keda chika 3:6. Ngende maso oba bagikuttemu. Kajo mugeza ngambye volume clear. Kali katutusituke. Kali totolonto kati bali mwagala jijjayo. Mwagala jijjayo. Kale tugende maso. Mbajukizaamu engeri gye baframingamu omugenzi Bishop Luwum. Yengeri gye bagala okuframingamu abakulembeze ba NUP bonna mu Uganda n'abaludde oluvuganya wepo ne ba religious leaders. Nkibategezezza nti bagenda kukozesa ababushamba boys bano ngabawe mundu ebyokulwanyisa obiteka maka g'abana abantu baframinga abantu bano okubanga babatwala mu mbuga z'amateeka babasibe. So mukulu Sajjusa nze nakugambye ejja kwambula wazanyide ku muzanyo mbimbo jana okundonya nagenja kwambula. Kati ngenze maso. Kati njala muntagingire bakada ba NRA mwenna bangambye volume is okay. Ya volume is okay. Ngabe bagenti zenjera boss security kati ngenze ne kubano abayitibwa nti bantu ba NRM nenga ate bate bakimanyi nti Museveni abalimba. Ntandise bwenti. Na kino njala kigende eri abantu ba NRM mubeere careful nnyo Museveni abalimba. Nti Muhoozi Kanyarugaba ayina enteekateeka etta abantu abamu bayagala okutta ng'amanyi tebakyamukkiririzaamu olw'okuba nti bakimanyi nti musajja musiru muzibu olumu ng'amanyi n'ogunywa ne gumukka n'asobola n'okusala obwayi mu mpale oba ne akutandika n'okwekojjowera omusulo mu mpale tasobola bafuga. Era mu bantu abamugamba nti ebintu bye tukola bijja tuleetera obuzibu tetenda tugenda kuddukira tukaddiye mwe muli omusajja General Pecos Kuteesa mwe muli n'abantu abalala bazeyize bazibaga Museveni bano bonna Joseph Wasira mutano wa Karekezi abataddeko akazito. Wekitiibwa Gilbert Bukenya, be very careful. General Pecos Kuteesa, I don't know where you are right now, be very careful. Tugenze maaso omukulu Sekikubo ow'emiyaga mukulu beera very careful nnyo. Omwami Sam Kuteesa akutaddeko olukongo ne First Family baagala kujja onebeera careful nnyo. Weppona abantu amu ena bezenjogerako nti mubeere begendereza nnyo olw'ensonga nti eyabalula namwe oyinza okuba esiridde mulowooza nti bagenda kutta bannupu bonna naye ng'ate bagenda bafuleminga basobole okubatta kubanga bo kino kye kigendera kyabwe ekituufu. Kati tugenze ku mmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki ekyagikoleddwako baani ababikoze zabadde ssaawa mmeka era baki ekyagenze maaso. Njala mutangi Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze ba NUP mwenna wano we wagenda okuva okumala eggobi mu kibya wano balina okunywa amazzi. Aya bas tutandise kansulenti omukulembeze kwali emmotoka y'omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaddaaki Joseph Bahabula tabani wa Karekezi emmotoka yamulemeredde n'agita naye babadde n'ekigendo lwaki bagitadde. Tugenze mu maaso emmotoka yatereddwa naye emmotoka eno yatereddwamu ebintu ebizibu ennyo ebimu n'okulaba wepo n'okutegeera nti mwebiri. Njagala muntagingire Muhoozi Kanyarugaba eyita Muhoozi Kanyarupama njagala abeere kuno. Era Muhoozi enteekateeka z'olina ez'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu oli sikiraasi yo. Reasoning capacity yo yatera tabiz Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musajja mulala nnyo tosobola mutegeera. Gwe ntegeerayo nzibu nnyo nfu nnyo kubanga ebintu byo byonna bifu. Kati nkutandiseko bwenti. Oluvannyuma lw'okutegeera nti mugenda kugaana okukkiriza abasibe baffe okufuluma mwadde mulina okukola enteekateeka era obesa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba NUP bonna mu ngeri etya. Mwakitegedde nti mwalookinze eggwanga ne muteekawo kafyu wa nnaku 42 ne muggala amakereziya ne muggala buli kimu kye mwagala ne muleeta akatabanko mu ggwanga. Kati ate nga mukimanyi nti abavubuka badde balina okujja mu kkooti babawe beyiro ne mugamba no katukubise ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri emmotoka eno kirigite nga tumaze ogikolako emikolo Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'essanyu agifune oba agiyingire awo tubale tumwagalira omufunira. So mwakikoze mirundi ebiri. It was part of diversion okute emmotoka eno n'ekirala mwakikoze okujja abantu okulowooza nti balina okubanja ba Eddie Mutwe badobya n'abantu abali mu makooti
olw'ensonga nti Winnie Doti yafunye okulagirwa eri Yoseri Tabasira Mutano w'Akalezi ategeeze munne oli ow'emmongolo oli atunulanga oba nkiyite kitya ero yeyita Jenoguti oba Jenoguti n'amutegeeza nti abasibe bonna abadde balina okujja mu kooti zizingiddwako mpaka ng'ennaku z'omwezi 42 ziyiseeko okuddamu okulya emisango gyonna oba okukola ekintu kyonna. Era kino kye baakoze ne bata emmotoka eno okubuzaabuza. Naye mu kuta emmotoka eno bino baakoze. Yoseri Tibahabula mutabani wa Kalekezi ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba baakoze kino wammanga. Bwe bamaze okukola enteekateeka zaabwe zino ez'okudivertinga abantu nga balina n'ekigendererwa eky'okusanyusa bannuupu on'okuba nti bayinza okukwata mu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu offside nga tategedde. Njagala muntagingire wano commissioner wa URA. Njagala muntagingire aba customs warehouse aba URA. Era njagala njogere emboozi eno muwulire bulungi nnyo. Ne bana abasajja balowooza abantu basiru. Ku kiro ekyakeesa ku Mande mumpulirize bulungi. Ku kiro ekyakeesa ku Mande ku ssaawa 2 ez'akawungeezi omumpembe Muhoozi Kanyerupama yajja mu warehouse ya Uganda Revenue Authority n'abalasha basatu ku ssaawa 2 ez'ekiro. Njagala mutaginga no Muhoozi. Muhoozi kwoli, Museveni kwoli, Janet kwoli ne babbi banno mwena kwemuli. Video mbali mwagala jijjayo naye kati kino njagala kibategeeza kino kye mwakoze mwadde mweyya amanda mu mbogo. Ku Mande ku kiro eky'Emmande ku ssaawa 2 ez'akawungeezi Muhoozi Kanyerupama ne bannabalasha basatu bajja nabo mu warehouse eyo ne mumaliriza okuteeka bye mwateeka mu mmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwateekamu obutwa obutasobola kulabika oba okuwunyirizibwa oba okulabibwako bonna ne babutuse omuntu ne mbuteeka mu mmotoka eyo. Obutwa buno abalasha bano nga beegasseeko n'Abanafu Korea bakola obutwa buno mu factory eri mu State House e Nakasero. Mwakola ekintu kino okuva ku ssaawa 2 ez'akawungeezi n'abalasha basatu mpaka ku ssaawa 7 ez'ekiro nga kikeesa ku lunaku olwokubiri. Muhoozi ku ssaawa ng'amaze okukola ebintu bino byonna Muhoozi Kanyerupama wakubira komishona wa URA essimu n'omugamba akubire balo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bajje bakimesi motoka eno. Njagala okyewakane wayingira mu warehouse omwali emmotoka eno ku ssaawa 2 n'abalasha basatu. Muddeeyo mulabe post Kanyerupama gye yakoze ng'ali n'abalasha mbamuyambako okutereza security mu ggwanga ne services babawa. Those are the Russians if I'm not mistaken. Kubanga these people bakola ebintu nga tugenda kufuna information. Muddeeyo mwetegereze yabadde n'abalasha abo. Kino yakikola ku ssaawa 2 n'abalasha basatu bakimala ssaawa 7 ogw'ekiro. Muhoozi n'akubira commissioner wa URA n'amugamba akubire balwe ba Kyagulanyi Ssentamu bajje bakime emmotoka eno. Ngenze maaso abagambe bajje bakime emmotoka eno kubanga bo tebakyalina mugaso gye bagyagalamu naye nga temmotoka eno bamaze ogiteekamu obutwa obutategereka bwepo ne tracking and GPS tracking device ne gadgets ezisobola okuwuliza amaloboozi n'okukendeeza speed singa bagadde okutagetingira abantu bagala okutagetingira nga bo bikino kyonna baakikoze. Bwe bamaze okukola omulimu guno ne basalawo bakubire baloya bakyagula bajje bakime emmotoka eno. Mu nsonga y'emu komishona bwe yakubidde baloya ba Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja okukima emmotoka eno. Baloya ba Robert Kyagulanyi Ssentamu baagaanye mu kusooka. Muhoozi na instructing commissioner wa URA n'amugamba nti bwe baganye okukima emmotoka eno nga tebajja givuga kale bagambe bajje gwe nga gwe commissioner sacrificing y'omuntu omudureva ku badureva boyina bajje emmotoka eyo bagivuge bagitwala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era muganda nge driver yavuze emmotoka eyo Mukama akusaasire. Era ba sacrifices the driver ono najja n'atwala emmotoka eno n'agiparking agiparkinze simanyi yagijja gitwala gyabadde olwanda ko tulali gyatuuse. Kati abakulu bano okumanya basiru batole ku ssaawa 8:10 ku ssaawa 8:15 Muhoozi
yakkiriziganyizza era n'abasajja ba URA okukola ebintu byonna omulingo amaze okukola naye nga bakime tetujja tegeera bintu bino naye nga twamaze obitegeera bulungi nnyo bakoze mu motoka eno rajja kusaba Robert Kyagulanyi Ssenta mukama wange emmotoka eyo funa bakafulu abagenda ogikebera sina kindi emmotoka eyo abantu mukubire kampuni eyagikola ebabuulire ani asobola okujja na supervising emmotoka eno biki byatereddwamu naye nkubudde ku biki byatereddwamu obutwa obutasobola kunoonyezebwa kulabibwa obuuma obukwata amaloboozi n'obuuma obutrackinga entambula y'omuntu nga bukozesa global position system kyetuyita GPRS naye ng'obutwa buli mu mmotoka eyo nga babukola bubwo specifically era nga bw'onoogituulamu eyakwawula ojja kuba esiridde noza mutegedde bulungi muhoozi ebintu byakola kati eno message njagala egende eri bannupu MPs mwenna bannange ono si comedy eno message njagala njibasomere naye muyinza okuza nti comedy naye si comedy mwenna abakulembeze bannupu ba MOP abagenda otula mu parliament eddako ntegeezeddwako bwe kiba kisoboka bambi mutambule mugende mu parliament n'obutebe bwammwe buno obutebe bwe musobola okugula emitwalo 12 oba 15 mugendera mu parliament otherwise ntegeezeddwako nti entebe zonna ze mugenda otuulako mu parliament naddala mu abannupu specifically entebe zino si nnuŋŋamu gye muli nti era entebe zino zireeta zimaze okuteekebwako kanyo kawulire ngere munasulirako ebbanga eriwere lya wiiki mujja tandika okufuna ebirwadde bitategerekeka kubanga zino entebe ziteereddwako obutwa naye ng'ali mu nteekateeka eno ey'okutta abantu bano bakulembeze ba NUP ntegeezeddwa okusinziira ku ddowuniza nti omukyala ali mu nteekateeka eno bamuyita Kasule Lumumba era ng'amanyi bulungi nnyo obukodyo bwonna obukolebwa okuleetebwa entebe ezo ng'entebe zino ziri stationed era nga ziri planted okuba nti zigenda kuteekebwako abantu ba NUP kubanga bazituulako naye ng'entebe zino ziriko obutwa bulungi nnyo omukyala ono Lumumba akimanyi bulungi nnyo era nekyamweseza obutwa buno okukyamweseza obukulembeze buno kuba nti atandise okukola enteekateeka za Museveni zayagala bulungi nnyo ez'okucunya n'okutta bannayuganda naddala bakulembeze ba NUP so kijja kuba kakatako buli mukulembeze wa NUP yena MP gula entebe ogende mu parliament tekimenya mateeka era bwe mumaze okusiteesa mu parliament fuluma n'entebe yo ekirala mwabalyankuzibwa nga mwagala bukyayi mu commissions mugenda ogendako abalyankuzibwa bayemere ku parliament mwe munaamanya ne abanywa soda ku parliament mwe munaamanya n'abayitibwa ku pate zitaggwa namwe nga muli bakulembeze bamuntu mwe munaamanya akatwa gye kali ate bakagaba ku bwereere bajja kugamba nti ekirwadde ssenyiga 19 kye kikutte naye ng'owedde munnange ffe tujja kuzika tujja kubeera wano kugaa ne munnange omule mirembe kati ngenze mu Tus Dynasty eyatudde olunaku lwa jjo mu State House e Nakasero nkiddamu ngenze ku Tus Dynasty meeting eyatudde mu State House e Nakasero oba gye bayita First Family eyatudde era nga n'abaagibaddemu ngenda babuulira wano wenjagala musimbe wonyesira olunaku lwa jjo mu State House e Nakasero ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 6 ez'emisana eyitibwa First Family y'ababbi abafere yatudde mu State House e Nakasero ng'ekuliddwa omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Karekezi Janet Kembabazi Muhoozi Rugaba Salimu Sale Natasha Diana Patience Karugire Odrek Lwabwogo eyo gye bayita First Family y'ababbi nga bali mu State House mu bukyamu abatamanyi bantu bano Museveni oba Yosef Tibahabura Mutabayiso mutano wa Karekezi ye yeeyita Museveni eyeepaatise mu ntebe ezo nga si yeye Janet Kembabazi ono naye yeeyita First Lady Muhoozi Rugaba yeeyita First Son Salimu Sale Natasha Diana Patience Karugire ne Odrek bano babadde mu meeting eyo biki baateesezzaako mu meeting eyo bonna nga bassa kimu ng'enkuyege bakkiriziganyizza ebintu bino wammanga babimalirize nga tebaagala kintu wadde ekimu ekibasumbuwa mumpuliriza bulungi nnyo famire eno ey'abatujju ekulembeddwamu the chief professor assassin ne mukyala we mama assassin Janet Kembabazi bakkiriziganyiza to phase out or to wipe out the Baganda. In the meeting which was held yesterday in the State House in Nakasero, which was led by Yosef Tibahabura, the son of Karekezi, Janet Kembabazi, Muhoozi Rugaba, Salimu Sale, Natasha Diana, Patience Karugire and Odrek, but they both agreed to
phase or to wipe out the Baganda in Uganda without fear or favor, and to wipe Baganda off on the map of Uganda. And they agree on the following methods to be used. Who brought this idea? It is the Mama Assassin who brought this idea. Who is Mama Assassin? Is Janet K. Babas. She's the one who brought this idea that we must phase or wipe out Baganda on the map of Uganda by using the following methods, and all as the first assassin family, they agreed together as follows. In the final phase out issue, we must first put in place the land bill, which exactly that Yoseti Bahaburwa, the son of Karekes, in the bloody daylight today, he came out and he mentioned it that the Maryland in Uganda is useless and we should abolish it so that the land belongs to the government. All along I've been informing the Baganda and the entire Ugandans that Museveni and his entire mafias, they are feeling very bad that the Baganda or the Ugandans, they have ownership on their land. So now Museveni and his family, they have a plan of phasing out the Baganda and grab away their land. Which means that whenever you are supporting NRM, we are supporting NUP, soon or later, the parliament, through Jacob Olanya and their mafias in the parliament, they are going to pass the land bill, which gives the mandate to the first family to take, to abolish all the land titles. That means the government is going to own the land in Uganda, so that all of us, we are going to be tenants. Ndoza mukitegedde bulungi. Munkola yemu, omwami ono avuddeyo misana nga tewali amukase ng'asekereza ng'enkuba ng'asekasekanga omusana ogwaka ng'enkuba yakamala okutonnya. Abamanyi ebifa mu nteebereza y'obudde, waliwo akasana ke tuyita engonti ezaala. Enkuba akasana kasooka ne kaaka bwe kati, ekire ne kikwata, ekidedde ne kikwata, omusana ne gwaka. Kati ne Yoseti Bahabura bwe yazze bw'ati kolo ku Heroes Day n'agamba nti mwabagala ebintu by'ettaka mu Buganda, simanyi ettaka lyonna ettaka lina okugibwawo, kubanga ettaka Abaganda mwepankapanka nnyo n'ettaka, so tugenda kujja ebyapa tubijjewo, ttaka lidde mu gavumenti. So eno first issue gye balinawo. Mu kino bagambye nti bagenda kukozesa bapapeti baabwe mu parliament okuyisa land bill basobole okuba nti batwala ettaka lino lyonna. Muno bagenda kukozesa ennamba zaabwe ez'abantu abali mu parliament okuba nti bayisa etteeka lino. Bakkiriziganyiza n'ekirala nti bagenda kufazinga out olulimi Oluganda lwonna lugibwe nga tekyali lwogera, nga ne bwakusanga oyogera Oluganda kigenda kubeera kizibu nnyo okuba nti ona kiyinza okuvunaanibwa okuba nti obunaanibwa okwogera olulimi Oluganda mu Uganda kubanga missoni yaabwe bweri. Kati mukulu kansooke male ngene kutuziwa. Mukulu Yoseti Bahabura mutabani wa Karekezi kwegaggo bobeera awo n'omutwe gwo omwetoloovu okukulinga ensujju zino ez'enkokoto, ne mukazi we yakoma mu siniya 2 ngere n'endowooza ya munguuba, ne famire yammwe yonna etawera bantu 20, mwe ne mulowooza nti bannayuganda mugenda bateeka mu kitolyo mu batwaleko ettaka lyabwe. Kati mukulu kankubuulire, omanyi kye bayita kajjampune, ebyobufuzi byo musobola okunywa amandaazi gammwe, musobola okunywa ebyo, naye ekintu kye bayita eggwanga okutwala ettaka kintu kya njawulo nnyo. Abantu bali mu diaspora bali mu kukola bagule amataka bazimba amayumba gaabwe bateekeko ebintu byabwe. Gw'obajjagala okubi bajjagira obayogera twala ttaka. Ne mukazi we alina amagulu agamuyika agamulinganga yeno enkoko tetanywedde ali amutudde muteesa kutwala ttaka. Maama Yoseri bakuziika mu 4 Janet bakuziika 4 Janet gwe mukazi gwe mama assassini ne professor assassini Yoseti Bahabulwa. Let me warn you before you are tempted. Uganda nene kumwe, bana Uganda banji kumwe,
omanyi waliwo okulota nga olonda ssente ne bakkanga naye nga in the reality tugenda kulonda ssente ezo nze ndabanga kimuliko. One, munnange temusobola kusaanyawo Uganda natwala ttaka lya Uganda kyekisooka. Ekyokubiri, Janet bw'oba olota ofuuka ku buliri ng'oli kasozi zuukuka. Tosobola kumalawo Muganda. Museveni bw'oba olota nti osobola okumalawo Muganda n'okutta Omuganda oloota. Kansa abaakuluma mirempekezo. Bw'oba olina eddalu ddayo e Belarusi bakujjanjabe. Muhoozi wakatandika okwavula oyagala kudduka kuyisa muzikiti. Omuzikiti gwakusooka mu bulamu bw'ensi ate oyagala kujja omuzikiti. Mwe kafamire kammwe ak'abantu abatategeera bawumba tuutu. Njagala bagamba ekigambo kye kimu. Ekizibu kye mulina mulooleza nnyo kumpi. You have the low thinking capacity whereby you discuss things on paper and you think things are going to be easy. There are some times when force doesn't work. You understand? So for you, you think that having guns and having the entire parliament on their side, that you are going to enforce the entire parliament or the entire Ugandans to wipe out them of their land. Bambi musaga. Musaga. Entwalo ezirwanyisibwa entwalo z'Abapalestine n'Abayisirayiri ziva ku ki? Si ttaka. Omuganda gweyagala okujja ku ttaka lyo litwale. Omuganda yakuleetawo wooli. Omunyolo gweyagala okujja ku ttaka lyo kuba kuliko amafuta. Omunyolo yakulwanda okuleetaawo. Omutolo gweyagala okujja ku ttaka lyo omutolo yakubeezezzaawo awo. Omwana wa Nnambi gweyagala okutwala obuwanga bw'ennono bitwale. Yakubeezezzaawo awo. Kati njala tumira kuba NRM mwenna abaliyo nga buli omu alina ettaka lye. Mubye lingi nnyo bwe bajjayo byapa mujja kuba temukyalina land ownership. Kitegeeza ki buli omu ojja kuba nti olina okugumya munno nga bwe kiri. Naye mukulu kankutegeeze ebintu biri by'otasobola kuwangula mu nsi muno. One, olutalo lw'eddiini n'olutalo lw'ettaka. Nkiddamu Museveni, there are two things which you can't win as a human being against your fellow human being. The religious war and the land. Those are the two things which are very difficult. Naddala ng'olwanyisa population y'abantu. Ekisinza okutta abantu mu nsi yonna bakiyita diini. Ekyokubiri ttaka. Kati mukulu bakutenda okudduka tojja kuyita wo. Nina mukwano gwa muyita Salongo Gamulengejja. Olulimi Luganda nnyo Salongo Gamulengejja. Museveni weetadde ku bunkenke bw'otamanyi. Njala kugamba ekigambo kimu. Akasenke kakulema okumaanyi okukamala ebyoya ate yojja wekaniikiriza mbalete n'eŋŋaŋa. Kwegamba n'olaba akakolwa nkazannyira musiri ogwateganya bannyinigo. Nnyini kajjagalaza obugulu. Mukulu, nsuubira oba okoye okubeera mu Uganda ennaku zino ezisigadde mu bulamu bwo nga tonnava ne mutabani waakooye. Ebintu bibiri, eddiini n'ettaka, ebintu bibiri bizibu nnyo. Kwegamba n'otunuulira akakolwa nga kazannyira mu musiri ogwateganya nnyinigo. Nnyini kajjagalaza obugulu. Nti akasanke kakulema okumaanya okukamala ebyoya. Nga tojja weekaninkirira mbu mulete n'eŋŋaŋa gwe ku ttaka. Nga ne mu 1800 omuzungu yalema okuggyawo Buganda. Ne tujja mu 1900 nalimu okuggya Obuganda ku ttaka. Tuzze omumpembe Obote atuliddemu olukwaganya ettaka limulemeredde. Amin Dada azze okulwanyisa Obuganda okubuggyako ettaka limulemeredde. Tuzze ku batitookero bonna ettaka libalibegere. Munnange ojje mbw ate otwala ettaka n'Abaganda bajje ku ttaka balemesa ensi. Oh. Mukulu. Omunyankole n'agira ngo twale mana. Wakicyenga wakikunda. Ebintu eri. Eddiini n'ettaka. Kulukutu za misota zigenda na miggomeka. Kayense Kabaka Kayemba Nantabuulirwa yasaabalira mu lya Ggumba. Mukulu, simanyi lwaki mwe mutuula mu nnyumba bwe mutuula mu gye musitamireyo ne mutandika okulowooza nti mwe musinga okutegeera. Ebintu bibiri. Eddiini n'ettaka. Ebi.
binonyerezeko nga tonna Windows mwetaga window update ate mwetaga Windows 12 according to my assessment and my research you need Windows 12 to upgrade your thinking capacity. Mwetaga Windows update buli omwibagamba nti sebusiri bwanjuka zirumanyirizo nenga bwanafa zigenda kulyawa kati gwe wetege muntu aletta kalya ati mwatunyalira mbwe mwatunyalira but one way or the other we shall meet and we shall know who is who. Ekyo kikubuulidde. Nyenze maaso. Mwagenze mu meeting ya mwenyini ne mugamba nti abaganda bonna already abali mu makomera abali mu self houses oba torture chambers wepo ne mu bifo bitategerekeka watodde message n'ogiwa batamanya ngamba bo bamalizibwe balime kuddanga balamu. In a first family meeting gye batudde mu lunaku lw'eggulo, you all agree that all Baganda who are still in torture chambers, prisons, and in unknown destination or places, they shouldn't come out when they are still alive. They must be finished. Baganda. Nyenze maso. Era mwagenze ne mukkiriziganya mwenna abalina Windows baba muyina 0.5 GB RAM ne mugamba nti the so-called rich Baganda who still have some little money in Buganda, all eyes are on them. So this message goes to all my little brothers and sisters, most especially the Baganda who are still transacting businesses in Buganda, and you have some little money with you. Please be very careful. The first family, they agree that all Baganda who are still have money and they are still doing businesses in Buganda, they must be eliminated slowly, one by one, so that they all get wiped out of business, so that they can implement their mission of taking each and everything as they plan. Remember, in the voice note of their first son, the son-in-law, Audrey Kurawogo, he mentioned such statements. So, don't be worried and don't be fooled that such statements are still available in such meetings, because they all sit together and they agree how to treat and how to finish Baganda. They went on and said that we have been having a problem with their Centenary Bank, Uganda. That, as we know, that Centenary Bank, it had been a resistant bank all along. They had been managed by the Baganda Catholic Church. We managed to penetrate into this bank, and the bank is on average of collapsing, because it's the only bank which we all along yearning for, so that we can bring it, so that we can do whatever it takes to bring down that bank. So, ekyo nakyo mukitegedde nti abantu bano baddenga ebbanga lyonna balubirira nnyo okulaba nti baleeta Centenary Bank ku birigiro byabwe, nti ebadde ekuumibwa era ng'emanagingibwa Abaganda Abakatuliki ab'enkanamu, nga mwe mwali omuntu eyali yagitandikawo omwami baamutta recently n'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga badde abalima ba banki nga bagitambuza bulungi, baamala bayingiramu, era kati banki eri bagiri bulungi nnyo, era nga n'abatereka n'okujja ensibi mukimanyi bulungi nnyo nti banka yayingiddemu nabe era mwegendereze nnyo. So Centenary Bank nayo bagambye bagenda gikuba ekigo naye be nga tekyategerekeka, kubanga yimu ku banka ezibali zisirengibwamu eggwanga ery'Abaganda n'Abakatuliki ab'enkanamu abalinamu ssente empya n'enkana. Nammwe ababanka nammwe mukitegere wano nkubira Obukatuliki bwonna n'amadiini amala musobole okuba nti mubeera bulungi nnyo nga mwetegereza ebintu bino. Mwalabyeko akatambi ka Ssaabasumba oba Ssaabalabirizi wa kkanisa ya Uganda, Omukulu Kazimba Mugalu. Nakugamba munnange mu Kazimba Mugalu, okusula mu garage tekikufuula mmotoka. Abantu bamudiringa nabo temubambanyi. Okimanyi bulungi nti ettaka lya Church House lyabbibwako n'okimanya. Obadde tokimanyi nti Equity Bank ya Janet na First Family, obadde tokimanyi?
Wale tokimanyi. Oba tokimanyi Equity ya Janet ne First Family bananyini bank eyo babanja. Kati nkubuulira ku bwavu buno buliwo. Kiyinza babeerera ekizibu ennyo okununula bank eyo n'ettaka lyayo kubanga where it is a strategic area. Museveni wasinga okwagala waliranye Bank of Uganda kabozi kubiri n'ekibuga wakati. Kati okujonga mukugenze bungenze tabo wasene musasule ebbanja eri. Ne Equity gyemmanyi nga Janet yagikulira ne banne. Bwe muterwane ko bank egenze. Museveni yasinga okukola byasinga okumanya. Byasinga okumanya. Babuzeebuzo bafuge obatwale maaso. Message eddako. Bano bakkiriziganyiza lumu nga nkuyege. Nti akakodyo kaabwe ke baakola mu kutambuza emmere COVID nga yakatandika. Ebintu baateeka mu mmere eyo, eddagala bakakozesako okukuba abantu, n'enteekateeka ey'okutambuza kanyo kawulire mu ngeri esoboka. Nga bakozesa restaurant, amabaala, n'ebifo ebisanyukibwamu awamu. Sofa, system gye bakakola, egenda bakolera. Kino nkibaddira bulungi nnyo. Abantu abagenda osinga okufa mweno period ey'emyezi 6 mpaka mu January 90% bagenda kubeera Baganda kubanga bakola enteekateeka gye bali. Kino kye mulaba ekitambula mu simanyi ssenyiga 19. Wow, it's just 10%, but 80% system bagikola dda. Nze kati gana mawulire gemba mbawako just ndowooza 30%, but 70% amawulire agatafuluma agatambulira underground commission ez'okusanya bannayuganda mangi nnyo. Kati mukitegere nti mbagambye okuva mu katundu kano abaana bangi bagenda kufa, abakazi bagenda kufa, abantu bagenda kufa naye nga tebafa kiri kijja kuttako 10%, but 80% ku 90 bagenda kuba bafa katwa nga bakatabulira mbaki wano mu mwana wa Nambi. Naye kino tekyeyibaaza Abanyolo, kino kyekyeyibaza Abanyankole abakyalimu empekembera, tekyeyibaaza Abatoolo, Abasoga, Wepo n'abantu b'omu mambuka ga Uganda nzijaawo. Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti bagezaako nnyo okuzimba ekisenge wakati waabwe Abanyankole Abanyarwanda bali mu ggwanga baali wamba n'abantu b'omu mambuka. Era bagambye nti bw'obanga wazzeewo enteekateeka ey'okukyusa obukulembeze mu ngeri enkyamu tebasobola kukkiriza kuwa Muganda buyinza lwaki babuzayo mambuka. Y'ensonga lwaki bakoze structure okuva kwa ggulu okutuuka wansi batandika okuteeka abantu baba abo mu North. Naye kino babataddeko bbula oba bataddeko akatambaala ku maaso. Munda eno babaterayo Jerusalem Sarakwanda naho George gyali ali mu kugula ttaka na nsimbi n'okusenda abantu ku mataka. Mukino okukwata ensonga zino bagenda kozesa omumpembe gwe bayita Jessica Alupo gwe bayifadde was vice president. Bagenda kozesa omumpembe Jacob Oranya, bagenda kozesa Winnie Doti, Mike Mukula ne Samu Engola okutwala ettaka ly'abantu bonna omumambuka ga Uganda. Kino kitegeeza ki nti oli omwami aliyo Salimu Sale ali mu kusiga nsigo. Bano bagenda bakozesa okutwala ebintu by'abantu bo mu Northern Uganda omuli amataka ebyobugagga byabwe na buli kimu bakitwale. Guwebuze sibambabuuza ba Northerners, Salimu Sale azalibwa mu North? No. Lwaki aba Northern abali bekwatidde wamu ng'abantu? Lwaki omuntu atabazaalibwamu agenze kulayo ki? That is a big question. You must ask those questions and get answers before it's too late. So my brothers and sisters who are coming from Northern Uganda, please be very careful. There is a mission of grabbing all your land and eliminating some of your prominent leaders, most especially those politicians who doesn't agree with Joseph Trasor, the son of Kariches. Be very careful. This well-planned camouflage of giving you the high positions in the government is just to blindfold you, that you be happy, you think that Museveni loves you. But behind the curtains, they have their missions of taking the entire land of the northern part of Uganda. So, giving you Jessica Alupo, giving you Oranya, giving you Nyedoti, giving you Peter Okech, giving you Samuel Ngora, and giving other position and what? And this is Anita Among. It's just to blindfold you. That is people they like, but they don't love you. Behind the curtains, they have the mission. Their agent is Salimu Sare, who's already in northern Uganda, making grassroots work. That's exactly what they did in Ruero. It's exactly what takes place in what? In northern Uganda. So,
blindfolding you, giving you high position in government that you so that you can be very happy, but you don't know what is taking place in your region. It's going to be late for you to come out to cry when we've already given you the information that these people, they are planning to grab your land. Make sure that you wake up before it's too late. They did the same to Baganda. Right now, they are doing the same. They are doing the same thing to you. Remember, when these people they came out of Bush in 1986, they did the same. The vice president used to be Muganda. The prime minister used to be Muganda. And all the big prime minister, vice president, government bodies like authorities, ambassadors, and even having the Baganda and giving giving Baganda big positions, employing them, but in the return behind the curtains, they were just camouflaging, planning something big, which is taking place right now in Uganda, whereby our Majesty, the Kabaka of Uganda right now, is under custody. The Buganda land, almost 70% is taken by Museveni and his family. Now is planning to grab to pass the land bill in parliament so that they remove the land ownership in Uganda, whereby you might be having a land title, but it's going to be useless sooner or later. The same thing now, they're doing it right now to all northerners. They have already given you big position in the government, but behind the curtains, Salim Saleh is doing the grass work, planning something unusual in the northern Uganda. So please, be very careful, the northerners, because land grabbing is still at large in your area. Wanono wenjagala otegeeza bana Uganda mwenna naddala abali ebulaya n'abali waka mwegendereze nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ekyono omusajja abantu be yalonze sigenda boogerako. Jjukira nabagamba nti agenda kulonda cabinet ng'esesa, ekyo nakibagambirawo first time bagenda kulonda cabinet ng'esesa. Naye nze njagala bagamba nti ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda mubyetegereze nnyo kubanga bingi nnyo. Njagala kubagamba waliwo kye njagala bagamba. Okay. Ku Friday, that is the day after tomorrow, tuyina diaspora online demonstration. Ngenda basa bana Uganda mwena bali mu diaspora n'abali waka, please mugule MBs, mubere part of that demonstration. Twagala okuexposing yose tubasemu tano wakalekezi worldwide, to the extent IMF, World Bank n'ebitongole bidemo mu sent. Tebajja bagamba nti abasirikale tebalina sente oba bambeba parliament tebalina sente. Mwe mulina kikola okugamba IMF, World Bank, World Health Organization n'ebitongole bile binzo kwa Museveni sente baleme mu sente kuba sente bazikozesa bubi. Ekintu ekigenda mu maaso mu Uganda njagala mu kitege nti on Friday there is online demonstrations ezigenda okubeerawo. Era bagiranze dda. So njala ko bazannyo Baganda bafabera ku Twitter mwenna abakola omulimu guno, oli mu Masaba Faustin, omuli Manja Fauz, ab'ekyoto, abolujjuliro ne pages endala mu balikola omulimu guno. Era mugende mu maaso nga mugukola. Njala kuba kubiza mugulewo Twitter accounts nga mu demonstratinga ebigenda maaso mu Uganda nga mu exposing government y'omumpe Yosef Tawasem tano waka nete temuvuma ku Twitter tebavumirako. Ekyokubiri, buli munna Uganda nzize mbagamba ebigambo bino wammanga. Nzize mbagamba banna Uganda muve mu akediza abasajja banne mugaana. Ne mbagamba mufune system managing embeera zammwe za bulijjo. Ne mbagamba mufune ebintu ebiri basic bye mbamuteekamu ensimbi zammwe, gamba ng'okulera okulabira famire zammwe, ebintu by'okuweerera abaana parity musooke mbiveeko ne mugaana. Nga nze kye nnengera. Muweeredde abaana tebagenda kufuna mirimu in the first place. 2. Tewakyali quality education mu Uganda yonna Janet yagitta. 3. Akedi z'abaana be babawa loan be bannannyini akedi. Business bazisa bataddeko emisolo mingi. Ne mbagamba munva mu akedi. Mudde mu Kampala suburbs oba Wakiso Mukono ne mugaana okuwulira. Kati mwasasudde billions and billions of money amasomero bagaggadde. Ani ageininze? Ntera okubagamba nti wandikola ekintu okulumya gunoowuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Muzijemba kati basajja bantu tebaasoma. Naye nga beefuula abaasoma nga mugamba nsaaga.
omusajja yavudde naga nti Uganda tuli bubi era tudugadde eggwanga kiki ekivuddemu n'abagamba the moment you come out publicly and you announce that you are looking a country and you have announced to the world that you have coronavirus in your country, some countries are going to ban some of your services. It has appeared today right now. All our brothers and sisters who have been working in Arab Emirates, United Arab Emirates, have been blocked from getting out of Arab Emirates and coming back in Arab Emirates, starting on Friday. Echo bakigaddewo. Nchiddamu batana kitegeera. Nti okuva Yosef tawasala mutano wakalezo yalangiridde nti agadde eggwanga. Ensi ezimu zirandise okuteekawo kafyu oba ebiziyiza abantu banna Uganda gye bali bakolera emirimu okuddayo. We twogerera eggwanga lya United Arab Emirates tutegeezezza nti Uganda ng'ensi bannansi baayo abadde balina okuva Uganda oba okugenda mu ggwanga eryo okutandika n'olwokutaano olunaku olukoosenkya tebagenda kukkiriza kuddamu kuyingira ggwanga eryo mpaka nga waliwo ekintu kyonna ekibategeezeddwa ebagaddeyo. Olina ensi nga 80% abavubuka bali mu myaka 18 okuma ku myaka 30 balina mirimu bali jobless. Bagezaako nnyo ofuna opportunity egende bulayo okukola emirimu. Otandise kuva eri okanula amaaso oyogera ebigambo bitakwatagana kubanga wayiika Windows egagganga oligadde. Mu kuliggala ensi zigambye nti bwe muba mulina ekirwadde ekyo temujja batadde biziyiza abaana b'eggwanga baziyiza teri nsimbi. Kitegeeza buli munnayuganda yenna abadde agenda okugendayo ate si ye yokka. Ensi endala zigenda Uganda ku bantu okuva mu Uganda okugenda mu nsi endala n'ava mu nsi endala okugenda okuyingira Uganda. Kitegeeza Museveni in simple mathematics. Where did you study, gentlemen? You lock the nation. You don't have cash at hand. The only thing which you have been getting money from is tourism. Now all tourists are blocked. They're not going to enter Uganda. Ogenda kuja wase. Brain is a monk. Kwega not nulira akakolwanga kazanyira musiro gwateganya banyini go. Teri muntu asobola kujja mu Uganda eyo kati. Teri asobola kujjayo. Teri muntu asobola kujja. Abazungu obegobedde tebagenda kujja. Teri tourist agenda kujja wa mulambuzi na agenda kujja. Teri ne babanga mu nsi nga ayagala kujja tasobola kujja kubanga kyamanyite eggwanga liri disorganized buli kimu. We are already in political turmoil. Tuli mu political turmoil nti abantu bali unsettled. Tebamanyi kiddako. Omusajja tamanyi kyakulya, tamanyi kyakunywa, tamanyi kiddako. Ekirala n'ogamba nti oblocking the intercity or inter-district transport movements. Wait a minute, mutegeera lunaku ki? And who planned all this? Tokiza muntu ava Kampala genda Ntebe, tokiza muntu ava Kampala genda Mukono, tokiza muntu ava Kampala genda Wakiso, Wakiso tagenda mu Mpigi, Mpigi tagenda Luweero. Mwasomera wa mbere kijje muli atujima abaana baffe. Munywa bivuguto, munywa biki? Katika mbuze kibuzo kimu. Wataddewo lockdown n'ogamba nti otaddewo oba blocking inter-district transport movements. Abantu abasinga obungi mu Kampala babeerawo ku system gye bayita zenkolawo zendya, double Z system, zenkolawo zendya. Bolokinga eggwanga n'ogaa temutambula kuva naku. Njala kubuuza ekigambo kimu. Abantu abalabiddwako mu paaka za taxi eza basi nga bafuluma eggwanga nga bali mu bungi obuyitirivu. Mu system oba mu protective methods or systems oba mu SOPs eyo mwasose ne mugirowoozaako gikolako nti ekola batekola. One, it was massive. Abantu bakunganye bayitirivu. That means abantu abavudde e Kampala wali COVID badda mu byalo abayitirivu within those 4 days bagenda kusiga the entire nation bubanga gyali. Bonna nchiddamu okujonga taliyo
tosobola kungamba nti wakkiriza abantu bava mu Kampala bagende mbyalo bonna ngate okimanyi obulwale ogadde buli mu Kampala kati almost njala kuga nti akadde k'abantu kasaasaanye. Are you preventing senyiga 19 or you are promoting senyiga 19? If I may ask, were you promoting senyiga 19 or preventing senyiga 19? Almost million bili ez'abantu zasaasanye zagenza up country. What if they are affected? What is going to happen to those people in the villages? Do they have money? Do they have treatment? Do they have hospitals? No tunuli ono atwine yasoma diguli wa yako kukula nvu kutundula nvu za jamu simanyi masomera ludaba nange. It was just a simple system. Yes, teri muntu ava mu Kampala kudda mu kibuga kirala. Nti ekitundu ekiri gazetted nti ekyo mukimanyi kijjuddemu teri muntu avaamu muyingize mbasawo nakebera abantu nakubawa ddagala nakuteekamu bintu byetaagisibwa naye kati mwatadde abantu bakyagenda n'ekyo bakyagenda bagenda tambuza obulwadde. Ekyo nga nkimaze mwanti mwasoma eddagala. Mwasoma eddagala. Mwayika Windows kubanga temumanyi. Ogambye eggwanga oligali naye mu nnaku z'omwezi 10 tetugenda kukkiriza motoka kuva muntu kuva mu district mu district kyokka batadde for 4-5 days bali mu kulinnya basa bali balinga binge binyira batambula n'emikutu balina mask bagenda mu byalo. Kiki ogenda tutwali abantu mu byalo? Nga mmaliriza. Eno message njagala egende bana Uganda mwenna tebabalimba nti mu Uganda mulimu abayeekera abatta abantu. Government y'omumpembe yose tabasira mutano wakati ebadde etta abantu okuva mu 1964 mpaka n'olwaliro ekyatta. Era bana basajja beekuba endobo ne baloza mutetutegeera. Diversion zibakola okwogeza abapoliisi n'okukola ebintu ebyekisiru nga tusobola kwatalayizinga bintu bino. Tusobola obyanaliza nga tutegeeze ensi kyekituufu ekiriwo. Jeno Katumba Wamala muganda wange njala kutegeeza ekigambo kino nakuwa amagezi drone zigampa goba okola naye simanyi lwaki tonnakola decision. Mission y'abana abasajja baswadde for the first time ba missing the target naye nga ate buli kimu wakitegedde. Jeno Katumba Wamala muganda wange nze wankubadde obadde okola obuvuyo bungi nnyo weerabidde baganda bo naye obulamu kintu kikulu nnyo ate omuntu obeera mu kaseera akazibu musaasira. Muganda wange stories zonna oziwulira ku TV oziwulira n'ebize bakubira amasimu oziwulira. Museveni ne mutabani we Muhoozi ne Odrek Lwaboge bali bagala okutta. Era nege bakwenda ku kyenda ndoza wazitegedde. Ekyokubiri. Ntegezeddwako ku drone yemwe ngambye. Nti ddayo wetegereze obwongo bw'emabega. Akavuyo akaliwo wakati wa bode yakutwala n'omulala yavaayo kwogera ebigambo ebyo. Ekyo kimalo kiteeke wali. Gye bakutwala okufuna first aid abasawo abakusookerako bamanyi. Who were they? Drone engambye nkubuuze. Abasawo abakusookerako kuwa first aid who were they? Baani wali wamanyi? Drone engambye nkubuuze bibuuze bibiri. Ekibuuzo ekyokusatu. Drone engambye Jeno Katumba Wamala okimanyi bulungi nnyo badde mu system eno. Ngero kimenti ADF teriyo ADF ya Museveni. Kati Museveni n'ava n'aga nti emmundu ebadde ya Ssejjero Katumba Wamala ya ADF. Let me ask you one simple question. You said Tibahabula Tabasiba, the son of Karekezi. Mu forensic system of investigating or investigations. Ate muleme kusiruwaliza abantu. Ne police muleme kusiruwaza abantu. Tosobola kungamba nti emmundu eyatta Kigundu
ADF yagikozesa Meja Kigundu eyatta Abiriga ya ADF yatmutta eyatta Kawesi ya ADF eyatta Moyo Gwanga Kirumira ya ADF mundu yemu ngera kubuuza mwagambye public nti mundu ene yadesse Katumba Amara. It's the same gun. But let me ask you one question. Bwe batto omugenzi Abiriga emundu yafulumya amasasi agasuka 20. The same gun bwe batta Kirumira yafulumya amasasi agasuka 20. The same gun eyatta omugenzi Philips Kawesi yasussa masasi 20 agamutta. The same gun eyazzokuba Katumba Amara yakubye masasi 50 mwana. Emundu eye mweri mwa masasi ameka. If it is the same gun, that gun has many bullets. That gun has many. That gun, which is used by ADF to kill public or prominent Ugandans in Uganda. That gun has many bullets. Have many bullets. Kukawesi bakuba masasi mayitirivu nnyo. Mundu yemu Abiriga ne kuba masasi gemu masasi mayitirivu. Kirumira ne kuba masasi gegamu. Ezeku Abiriga ne kuba masasi gega. Emundu tegwa masasi gegamu era ge bakozesa okuba nono galega mukubye. Mbuza bana Uganda namwe mwewulirireko. Emundu yemwe ye DF the same gun. Yatta Kirumira, yatta Kawesi, yatta Abiriga, yatta ne Meja Kigundu. Kati nenga buli mumba mukuba masasi agasuka mulimu. Tumanyi emundu wano, emundu ya bulijjo erimu amasasi agataweranduza tegawera na 50. Kati emundu eyo eina amasasi nga gali generated okuba nti amasasi gegakuba abantu abo teggwa amasasi. Era mu mutegera mutante mundu yemu na masasi gegamu. Chechibuzo. Mutegera mutante mundu yemu na masasi gegamu. Agabadde gazze gatta abantu abo mu mundu eyo. Kubanga emundu eyo amasasi gali gaberako serial number. Mwagala tugane amasasi ago gegafanagana aga Abiriga. Gafanagana aga Kigundu. Aga Kawesi, aga Kirumira. Era mutugamba nti ADF eri mu Kampala, mutugamba nti ate n'ekirala mutubale muko ku magezi. Kamera zonna mwalagira bazijjeko mu radius ya kilometers 2. Era tewali footage alaga. Mwagala tugamba nti era kamera ko onaku zaali tezikola. So ebyo byange sijja kuyomba nammwe kujja ko bategeeza nti ekibozibozi kibadde kitambula ku social media ekya propaganda ati Kyagulanyi afunye ssente ekyo kikyamu. Ekyabano bazza masomero ekirije muli abazadde mwandibadde muri kuuma ssente zammwe. Ekyebintu ebijja bingi nnyo mbyetegekere. Ekisembayo ekya cabinet ekibateeka nnyo mu excitement mubeera abwe muto mugitunule butunuulizi. Ekyokuna
mugule Twitter account mugende mbitongole bino okuwandiikibwa mubiwandiikire mubitegeeze ensonga nga bezigenda mu Uganda sobola kubanga tufunako ko omwaganya kubanga nayo ba parliament saazi no muri mu kusanyuka mwalondibwa nti mwenda senu zigenda basasula bakansala kye kimu ne ba minister benyini abalondeddwa tewali nsimbi zigenda basasula teziriwo kitegeeza ki mwino okudde ku drawing board yirwa kati muna Uganda nga maliriza bobanga obadde oddukanya business mu kaseera kano soko ogireke akasente kolinawo soko oddeke wa mu kalime mu emmere kubanga emmere kintu kikulu nnyo byonna soke mu esonyi wake edyeza ekyokuza abaana masomero mukisoke mukireke sente za mu saving n'abalina looni mu banka mu servicing mujje ebintu byamwe ng'obudde bukyali ekyokutambula ekiro n'okuzunga okunywa omwenge musoke muve ku mwenge ekyokusatu bw'omanyi nti oli musajja muganda muwala muganda ng'olina gy'oli nkugamba nti embulire tefa yonna ate jansi teribuuka na nzige manya obunaku bwo ate mwebereremu ne bannayuganda mwenna gye muli mukimanyi nti Uganda bakwatako naye njagala mubeere begendereza nnyo abambeere bakalaba ng'obwana bw'omusota bwe bakava mu kisoko kalumirawo emboozi ezisinga obungi nzoogedde ku social media kuno era mbibabuulidde sina nnyo bingi bye ngenda bagamba okujja nga nze ne security labs ne information endala mwegendereza nnyo entambula zammwe kubanga poliisi kati terina nsimbi bagiwadde omuliro gwa kujja kubabba ekiro bakwata mu nsolo bajja mu ssente so mwegendereza nnyo sina bingi bye ngenda bagamba kujjako bategeeza nti bw'oba okyalina akasente nga gwe osobola okuddukanya business so you can continue but please bw'oba olina akasente wandisose n'okateeka ewantu n'okainvestingamu emmere n'olima mwaba kyalina amaanyi agakola business if you can proceed but bw'obanga oli tokyasobola wandibadde osooka n'obumuzaamu ekisembayo gwe nga ggwe omuntu sekinoomu bw'otunuulira embeera egenda mu maaso n'akavuyo akali mu Kampala mu Uganda kikuwa kyakuyiga ki ku mbeera y'ebyobulamu ebiri mu Uganda n'amalwaliro mbadde mbasaba mukendeeze ku ntambula zammwe ne famire zammwe leke zexposinga famire zibeereko ewaka abaana bajja kusoma gye bujjako kko ne kati essaawa zino musale puresha abaana bajja kusoma mukendeeze puresha kyemuzanyirako mukendeeze puresha mukama bakumiratakumira mpeera tusinkana olunaku olulala ndowooza enkya tomorrow the Thursday Friday waliyo online demonstration okay enkya kanzije tukole program open roof discussion nga yammwe nze sigenda kuteesa kuba ku Friday sigenda kuoccupyinga social media president n'abantu bagenda kubeera ku online demonstration ku Friday kati enkya kanzije mba open roof discussion nga mmwe kenyini mumuteesa egenda kubeera open discussion nga yammwe mumugenda kuba masimu nga mwogera ku nsonga ez'enjawulo but provided towemula tovuma just articulate issues and explain kyembasaba temuwemula temuvumula ku lwenkya egenda kubeera open discussion yammwe strict yammwe bannayuganda buli omu jalo ojja kukuba essimu ngenda giteekako essimu gyenteekako gye mukubako gye sitaddeko temugikubako muli mu nsi mw'onoosinzira okukuba naye woolya kuliko ateesaba mbi tokuba mukitegedde bulungi enkya ngenda kubaleetera open discussion naye ngenda kubeera open roof mwemale gogga mwogere ensonga zammwe olunaku lwenkya kuba ku Friday sigenda kukola wajja kubeerayo online demonstration so tugijumbire nnyo naye enkya egenda kubeera open discussion nga bwe nabasuubiza bwe naba nfunye information nja gigattako naye as tomorrow tugenda kubeera ne open discussion ndoza mukitegedde bulungi so mukama bakumira mpeera please bring to that guy kojja brought the so ndoza kyekyo bannange enkya buli omu yeetegeke wagala obwongo bwo buli omu wagala obwongo bwo olunaku lw'enkya sawa yakwemala goga oli eyo bakufeze bakubbye
government yakubye bakusaza buli kimu kyonna emira mu mutandisi gisiba konti senyiga 19 buli kimu genda kyogero na kulwencha saa yakwemala goga ogwange ngumaze mukaba ba 13 ampera tusinkano na kurencha mukaba bankomire at least give us 5 hours of open loop 5 hours saa 2 sawa 3 sawa 4 saa 2 sawa 3 sawa 4 angina about 3 hours egena kubera 3 hours open discussion 3 hours open discussion open loop buli omu yemale goga buli majja kubo owewe dakika 2 strictly 2 minutes to discuss kijja kuba kiwedde mukaba 13 ampera